wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo ku mukutu guno olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde nnyo ofiiriddwa olwaziza n'okusoomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina presidential candidate wa Common Man's Party Munyagwa Mubaraka Serunga tugenda kwogera ebigambo olunaku olwaleero naye kampeni nga we zitambula twetegekera kalulu sabbiiti ejja ku lunaku lugenda bbeera lwakuna agenda kusooka kubuuzeeko tutandike okwogera ebigambo tukwaniriza Mr. President kusaba buuza abantu tutandike program olunaku olwaleero abatulaba mbalamusiza amanya ge gonze Munyagwa Mubaraka presidential candidate wa Common Man's Party abalabi baffe abali ku MS Media mukutu tulina omukutu omulala simanyi obulala tugukoneko osobola gukona kwa kuta Chimbo updates yes tusanyusa nnyo kubanga kwemuli tweyanza nnyo bitambula bitya tutambuza naye byaffe tebiri nnyo simuusi nga bya NRM ebyaffe luba lutalo kulwana kubanga ffe tetulina nnyo bintu nga NRM byeyina bikozesa mugenda nti banne amafuta gana atujjayo byaffe bya bibalo calculator buli kimu kiba mu calculator mafuta motoka teriko mupiira ne motoka y'ebyuma amplifier yabadde bweti byosiiba mu byokeramu byaffe tebininga bya NRM kyoyina ebikutiya kwotoola but olutalo lwonna Dr. Besigye yangamba n'olugendo lw'emayiro 1000 balutandika n'olutoolu kituufu mu nsi abakaaba batuula ne basiita ebigere tebalina mu kifo ensi eno si yabasiita bigere abakaaba abeekubagiza ensi osigala olwana ekikulu si bigo byogudde ensi tukayo kyekikulu n'ebigo tebiriiwo ekitokukolana ku bigo ensi yabalemerako mu nsi muno tofuna kyolina kufuna ofuna kyolwaniridde sanga olinga akaaba ali mu maziga agamba nze bangubye ku ttaka lyange kitegeeza alina okulwana okweddiza ettaka Equity femba mu mateeka tugamba equity siwe bwenkanya wasoma lulina kuwulira oyogera ku bintu ebyekiyivu equity is for the vigilant ones not the indolent obwenkanya bwaba bazukufu abalafu bano kubufuna nisibwe abebafu sibuli omuntu alina ofuna obwenkanya obwenkanya banoonya balwanirira bulwanirire terejja bukuwa kitegeeza ne kino kyemulimu kati olina kulwanirira exactly ate tujja kulwana mu kalulu kano even nga kawedde tujja kulwana ate tujja kuwanika okay njagala tutandikire ku nsonga ya olinayo candidate Nakawa West Division constituency Nakawa Division West yes. Ndabye eteesa abantu ku bunkenke abamu ne batandika n'okugamba kato yanita mongi ye sponsor wa Ivan Bowe agenda kujjayo omwana Ssenyonyi banange Ssenyonyi biki ensonga nonga muna mateeka ogira bote eyina eggumba mu public domain njagala abantu basooke bategeere nze Ivan Bowe si wa kibiina kyange nange nyina mu candidate naye ayina right okuwaabira ebyani amuteekamu ssente ebya kiralu politics buli omu afuna chance eteeba munne gulinga mupiira akuteeba mu mupiira oli bwalaba nga bakonyesa omukono omupiira ku mukono afuna penalty tobola ba defender oluusi akweka emikono exactly tagukona kono gamba kakati ono alabika akolaganye ne referee bankoneko omupiira no abawe penalty yes oyina okutegeera amateeka agafuga omuzannyo gw'olimu so Bowe lawyer ne Honorable Ssenyonyi lawyer oko kulikata tamanyi mateeka bonna bagategeera nkakasa ye wayandibadde Honorable Ssenyonyi ng'alabye lupolo mu Bowe teyandi mulopi yali mulopi exactly kati ebiboozi naye nze ntegeeza abantu muleke kutwala kwesimbawo byabufuzi kubitwala nga bino ebintu ebirala byobaddemu nti oba kutunda binyeebwa oba nnyanja ebintu ebitali serious exactly bw'oba ogenda kwesimbawo tunuulira olabe ki ekyetaagisa gwe okubeera candidate kyekisooka neetaaga ki okubeera candidate bwe bakugamba nti olina kuba registered voter beera making sure nti registered voter fomu bwe kugamba nti wano teekawo nini namba ate tobuukawo mbu sitaddewo nini ne obudde tebuliyo naba kimanyi njirina no they said because form zizima wale mu mateeka kiyita prescribed form prescribed form
eba form nga teyakolebwa muntu nti nkedde ku macha byabakama neyamba form eberebwe eba muteeka nga yabeera na gazetted ti omuntu anesimba anajuza form bwete kati bwotajijuza kugoberera mateeka nakyo kikugisa mu kalugu ojukira honorable Norbert Mao mu 2016 yesimba eggulu municipality honorable Norbert Mao yesimba eggulu municipality 2016 ndiye agala kwewandisa ne bamujjayo so bino bandi gwe balopye obani so mu bijje nti gundi ya sponsoringa gundi tebakulimba candidate yena bwafuna loophole opponent we amujjayo tebakulimba amujjayo naye waliwo abamu abatakiraba munnyo gumba mbusimanyi ono yerabiramu akagambo division n'atakateekamu kubanga ne isite yakiraba mu gumba liryawo yagamba nti twabayita harmonization ne mujja n'okuba postazo nga ziriko nakawa west poster si document eri prescribed mu mateeka poster so gifaanaganya nga bw'oyagala katwaki isiyo yasala bwetyo tulinde ekinava mu court tulabe but isi inzo kuba ina ko yasinziira wange etya liability naye nga njagala kubategeeza nti in future regardless of the outcome of this in future omuntu woba ojuza form yonna jetegereze kitegeeza n'ennyukuta emu esobola okula exactly so kati getufuna galaga nti omusango gwo gugobeddwa then kiti tuba tugenderako amakulu kooti egambye nti gazette teyina mugaso siwe kitegeeza kooti bwe beegambye bwe bisazeewo nti gazette teyina mugaso naye era kati ogegenda fuuka president oli ne bwajjuza constituency erabiramu kati omusango gwa Ssenyonyi gutuyambye nti oli ne bwagamba nti Kawempe South constituency oba ne agamba Kawempe constituency byonna bye bimu agabugambye mugitegedde ndi wali ekyo kiri okay kuba bagobye that is okay but what the kubanga court tugamba is the expert of all experts so kati court yetu wadde nti ka constituency n'okerabiramu obugambo buna butaano osobola okukyusa erinnya lya constituency nga bw'oyagadde kyekitegeeza kadde ndi bakampeininge no problem kati kiba kirekawa kooti high court n'abalamuzi abakoze ensala eyo court is an expert is the expert of all experts togamba nti kirekawa emaze okusetinga president nti onobojuza constituency enfu osobola okusigala mu race kati kiwedde tekirina buzibu kati kyayina kati kooti ekubye gazeti katukyayinza gamba nti gazeti yagamba kino mbusimanyi ya gazeti di constituency bagiwandika webati kitegeeza boyi abatadde mu kaseera akazibu atadde essiga eddamuzi mu kaseera akazibu kulondawo ekituufu kye kino ekikyamu kyekiriwa abadde ajja kaluubirirwa nsi endowooza okugjayo n'owenaremu but yabadde ayinamu eggumba mu byadaaloopi naye ndowooza interest zibadde nyingi atupulenga mulimu eno ndowooza n'enaremu erowooza esooka katwala tuleke kasa tulina owaffe but bowenze musaba mbategeeza bamwagala wate mwagala sikyogeza mutima mubi alina ground ya electoral petition election petition bwowa alina ground erimu eggumba ekyo naye mugirinde mujagiwulira naye kano akalungu akabaddemu nnyo ebintu ebitategeerekeka nalabye emakindi bayiwa 11 bazze emabega kabwe era nga bayiwa mu bitundu ebyenjawulo ono bamugjeeyo simanya ono teyawaayo bbaluwa erekulira ono teyakola kino bakuba isinga eyiwa bweti abantu bakuba kasita nti ICC yetwalira complaints nze ICC kati sagala let me play the devil's advocate ebyobufuzi we biri bakuba nze nawangula obwammeeya nali nkyali muvubuka buto bwe mmala okubuwangula ne balekayo polling station 3 nga tebazirangiridde zaali za mulago nga ddiridde WNRM ne baagala recount ku ground ya disenfranchisement nti abalonzi abamu bamibwa omukisa okutegeera endowooza yaabwe bali abali batalangirira nga bunafu bwa EC
okwetaguluza ku petition ya disenfranchisement nabweru nga n'amabox baataddemu dda balinze gabala baagala kuddamu recount okulwana nabo ssebo okulwanyisa recount nze yange nagirabuukirya kati Kasibante Moses ye teyagirabuukirya singi yamalayo omwaka olwa recount ya Kasibante kati gwa kivunuka otya nali vigilant nitekeyo bannamateeka mu budde ntugirwanyise ennaku 10 ne tuziyitamu anti recount bagikola mu nnaku 10 tulina betwawagikawo ennaku 10 ne ziyitawo mu kooti yemu naffe twaloopayo emisango ntekayo guno so ebwenkanya balwanirira bulwanirire so mu kooti bwenga munamateeka abantu tebafunayo bwenkanya abatabulwaniridde ate butya kooti tekisobola kuba bwenkanya bwotalwaniridde bwebadde okimanyi nti popa taba na bwenkanya tali entitled ku bwenkanya popa omwavu mu kooti tolinayo ekifo ate nga bagaa tugende mu kooti gye tubasobola otutaasiza popa olina okusasula sente fees eziteekayo omusango oba toziina naye waliwo abakola pro bono nga bagaa nti ye akolera bwereere pro bono zikola nga omusango bagutaddeyo filing fees enteekayo ka filing fees kooti oyinza okufiling omusango mu kooti nga tosasudde mbadde munamateeka nnonda bulungi awo nangamba okusinziira ku mbeera eyo empaabayo olina ogiteekerayo sente okugiteekayo mu kooti eza gavumenti ezali za munamateeka so munamateeka gamba leta sente tuteekeyo omusango popa toba na bwenkanya bwojja kufuna kati kino ekyokuyiwa abantu 11 mu Makindye ekintu ekyo ddala kya bwenkanya naye era newamwe bamuyiddemu nawaffe yagenze but nawulidde embw emikono mbu gyafaanagana kati kyenjala kunoonya meeya waffe kumubuuza naye bwekiba nga kituufu gyafaanagana bwali bulagajjavu abalonzi bangi lwaki mutwala emikono egifaanagana bwe biba nga kituufu gyafaanagana naye njaga kumubuuza Omuzadde tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School erisangibwa Eddegeya Bombo Kibajje nga wakava Bombo mu town. Sweet Valley Islamic Primary School somero liva ku nursery okutuuka ku P7. Tulina staff 2 eya secular n'ey'eddiini era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina dde ne boarding abaana basuzibwa bulungi. Tulina eddwaliro ly'essomero erya Sweet Valley Medical Center, computer lab ey'omulembe tuyigiriza abaana ebyobulimi n'obulunzi, tutumbula talanta z'abaana n'ebyemizannyo tubisaako essira. Dining hall ey'omulembe abaana mwe baliira emmere. Environment yaffe esobozesa omwana okusoma obulungi. Tulina center namba ya UNEB n'ey'eddiini IPLE. Ebisale byaffe bisoboka okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku kampasi yaffe Eddegeya Bombo Kibajje. Ebisingawo tukubire ku note 7 note 888 oba ku note 786 note 16593. n'ensonga y'emikono ogimanyi naawe yali ekulemeseza okunominatinga namala ne nominatinga kati ekito kiddamu kijja kutawanyiza bwereere ekyo kireka ojja kumenyeka namala saa nominatinga wanominatinga kati ate odda mu kyaki ne kati 11 bano bonna mu kulabako basobola obba nga tebafunye emikono ddala ne balekamu wenaremu basirise bayogedde nalabye Wanupu ng'ayogera nalabye Wanupu yani Lusagala ng'ayogera naye abalala basirise kubanga singa ayogeddeko n'owa need nga naye ngamba emikono yagifuna n'agiteekayo mu budde ne bajulire balina chance awo bagende mu high court baapiiringe mu high court kati twogere ku bano abavaamu nga ali katuuti ka President Museveni n'agamba nze ndabye omusana naye nga aba opposition abanyi balabye nnyo naddala kusinga ku side ya kizibu kibaawa mu biina by'opposition balema okukola structures zisayo ba candidates kye baakola tickets abamu nga batunda ntunde mu kutunda ticket omuntu avudde eri eyisingiro azze ne ssente ku party headquarters tomanyi na gyava tomanyi nakyabadde akola ekigo n'omuwa olwokuba alesa kati abantu omu abo NRM kye baakola beeteeramu abo opposition abaabwe
gwegenda ofune ticket ekibiina gundi ofune ne ya kino onafune n'eki n'aba nabo positioning ababenga yamanyi nti bwe mmala okunominating ono ng'avaamu bo bamalaga mu ticket naye singa tickets ebiina byali bizigabira ku ground mu balonzi ba members abamanyi ebikwata ku candidate oyo ekibiina politics all over the world abeera local abeera wano ku ground exactly neffe wano nga bw'okimanyi common man's party ffe tukulembera abalala ne bakwebera emabegakawo baaliko abanvuma nti mbeera namu presidential candidate obeera otya ne bablogger amwogera anale president Museveni naye yabayodde banaye mujje nembaga abadaye naki ekyo nakyo nali mbagamba nti bannaye mundaba n'abantu abo naye politics bwatyo politics abeera loko abantu kye basinga okwettanira kyoba nakyo kyobeeramu so okusalawo nti ono candidate kyandibadde ky'abantu ba wansi nga yabasalawo nti ono yagenda okukwata bendera ku kibiina kino ku kifo kino naye kati ate kitebe kyekisalawo kasita osalawo n'ekitebe oleese problem oli avuga nava eisingiro kati bwe kye baakola BNRM bakwatanga ba candidates abantu abaabwe namwe kugenda ofune tiketi envuganya namuteekamu ne ssente ono najja nazibawo ne mugimuwa oluvannyuma n'avaamu opposition nga kati baba bagisensedde nnyo kibi nnyo just biina byetaaga kutambuliza ku structures but common man ezimbye structures yo tugezezaako tuziina gye tutambuddemu 89 districts kati tuzirina nga ne mba mwagalayo candidate tava wano katubayina basobola n'okwesalirawo tuziina structures ffe tunaamala kalulu ojja kulala tetugenda kuwumula ojja kugenda naawe ojja kiraba tebasajja kituufu structures baazirina ffe kino ekibiina tetuli mu kusaaga lwakuba mmwe mulowooza nti entandika gye twakitandika mulowooza nti tuli mu kusaaga we are not joking we are not jokers we are not tujja kizimba kibeere grounded kibeere ekibiina ekyamaanyi temunaba kufuna candidate wammwe gwe bagula mu ngeri bwetyo bwe mwasimbawo kati njagala tugendeko mukwano gwo yevuddemu nawagira Magoola manyi Magoola bagenda omuwagira nga akubye press conference before nga bakajja walukagana agamba tulateesezaawo ono biki naye kati kuluno officially yamuwagidde bwamuwagira agamba nti ono naye azzeewo emyaka 5 mu byobufuzi nga gwabiruddemu musobola okukola omuntu n'endagaano bwetyo netuukirizibwa teriyo naye kasita Walukaga yakyeweredde teriyo zesinga nade Walukaga ebyo sandi bizeemu nandi sigadde mu bantu nenda myaka jange 5 teri awangula nakuviira tulijja kuba tutaloga nabiwulirako wano mu baana baffe abanuupu wano nti Musiri David lekera gundi nti mubirwani ono mubiruje Musiri lekera kawalya tyeshabaawo tebiriyo ebe tebiri baawo nera Walukaga obwempi bwe yabuwaddeyo tebiriyo kyogamba Walukaga yakozemu ensobi okuwagira Magoola sijja giyita nsobi kwa nsinze na mutuma okwesimbawo naye singa nabadde sandi kikoze nze nandize wange nga nsirika kubanga n'ensobi zanakola bajja zikwambaza gwe watuleetera omusajja gwe atutumbwana oba ojja wetadde mu kattuka nenne nnyo nti ojja kugabana ebintu bingi bingi byojja okugabana blames biki nze nandisirise nenzera mu kuyimba kwange Walukaga muyimbi w'amaanyi era abadde akakuba akayimba emabega ka muyimbi w'amaanyi ate abantu bamwagadde ne bwe yandikoze bukozi bivulwa 2 kusimpatha abantu gye bamuyinako badde bayingira sobola okumupakingira bino ebitulituli byeyafuna mu kwesimbawo n'afunamu obuse naweerera abaana baffe nalinda 231 siteri wala musajja akyali mugumu bulungi nasoma university n'agimala bachelors n'asomeramu ne masters lwaki oseka no Walukaga empapa obuyivu Walukaga ajja kusoma bagamba ne ku St. Lawrence alaka tasomerayo
ngekyo kijjawa ko usinza ku sources kati kyogamba ayinza okuba tasoma ku St. Lawrence n'avaayo n'akyogera mu mawulire university yeba tewulira ate university nakyo yali nga yo teyagamba nti alimba era kyatambuza mpitu test yayitako egwe kakati nawe olina gwowagira buwagizi kati gweolina kikuta olina akasajja ku mutima kasajja ku mutima kakutte embazi nzera badde muwagizi wa Walukagga olupapula olwo alaba ayina olw'amachoentry lulaga nti musajja mugezi n'ova mu ndongo n'oyita n'ebitundu 54 aba musajja nga mugezi amagezi agalina naye oba owulira ng'ayogera Olungereza owulira ng'agezaako omusajja mugezi kati ekibiina kati bannaye waliwo okusomozebwa okuliwo kuba ekibiina kyo kyagamba candidate owa independent si waabwe kati ate ona awagidde independent si kwe kubagana okwo kw'oyogera nti structures tezatunuulirwa byonna let me tell you anyway buli muntu yamanyi bw'abala kubanga kati sijja mubuuza lwaki wakoze otyo but I wouldn't nze sandyete committee ze ku muntu mulala nandigumye emyaka 5 sandye committee nze agamba mwazisemu bwazisi mwazisemu bwakitatya ono myaka 5 oluggwako nga Walukagga yakomawo ng'akulembera mbw abalonzi babasibiraawo kati chances ez'okufukomba ka parliament tezivuddewo nezikende oba olese problems nyingi ebyo obukulembeze tebabwazika but he knows better ekisinga obulungi ye gyali ndooza kye yakoze he knows better tuveeyo wa Walukagga okay tuveeyo tugende ku register isi yabawadde register z'abalonzi ndooza abalonzi bali mu miliyoni 2 n'okusoba mwakimyeeza mmwe nga Common Man's Party eyaffe bangambye bagenda tutukubira anti ogenda ne bakuprintingira ensobi isi gye yatukoze luli bagabanga soft copy bandi badde batwaka flash omuntu neye printingira at his place naye kati osindika tiimu wali motoka namba nga tonatanda motoka ne baprintinga nga bw'osunsula tiimu yo bw'esunsula bw'estaplinga then nti weetaaga fufuso ya ttani 7 wandi register zitowa ttani 7 okutika register yes ne tiimu eri yatuuse tiimu eri naye obudde eyaffe yatuuse dde eri awo leero ndabanga leero 8 obudde nga bugenda tugenda kutika ebox yaffe tutwale ewantu tusunsule tulabe bati obudde bwebasobozesa ate onookola kitu tubazemu nga wetaaga abantu 100 mulimu gw'amaanyi gw'amaanyi bantu 100 kyetusazeewo buli district tugenda giweereza byaye basunsulireyo ku district level bwetugira tulina gye tugenda okupakingira then buli district tugiweereze basunsulire ku district level bantu 100 nze mbadde manyi byangu bwe bityo so mu mateeka balina bawa register munaku nga mmeka before kulonda register okuva lwe twanominatinga wandibadde presumption twandibadde ne register eyo mu mikono gyaffe okuba mwanominatinga kuba tuba tufuuse ba candidates abagenda okunoonya obululu nti nandibadde entambula nga nkola campaign ze ziri well guided nga manya nti wano waliwo abalonzi we bati wembandaga wano waliwo okuva lwe twanomina twana ne register y'ebifaananyi nga kugamba tiimu zaffe secretariat zaffe ziri busy ziyitamu naye kati babawadde babula ennaku kumpi 8 suubira kyojja gikolera but tujja gezaako we shall scrutinize ekirungi kyaffe pate yaffe teri centered ku headquarter eri mu bantu wansi tugenda giweereza ku district ziweereze ku magombolola baverifyinge baleki ekirimu kati mu mbeera eno nga bwolaba ebiriwo kati nalaba baleeta ne buno obumu bw'okuteekako simanyi ekigalo wekigaana ate bakozesa face ate simanya biki musubirayo akalulu ak'amazima n'obwenkanya mu kalulu kana ka 2 electoral commission eri ku trial tubategeeza ffe tubadde mu peaceful mu kalulu konna naye wanaabeerawo obutali bwenkanya mu kalulu kano Common Man's Party ffe tugenda okusooka okuvaayo okutegeeza ensi nti wadde obutali bwenkanya ekyo nekibasuubiza ebiriwo byo biraga nti wasobola obbaayo nkuddiramu saagala kujjula bitana saagala saagala kumala mu balonzi baffe maanyi kati bwogamba omulonzi
goyagala jalonde ate wagenda kwa mazima nabwenkanya ate gwenyina ababo byegobedde bannayuganda mujje mulonde mu bungi nenze mbasuubiza wanaabo waliwo ebitatambudde bulungi mujja kumpulira tujja kuteekako ekooti endala ate tuli serious kooti no tugenda kuteeka tujja kwambala fese ejja kukyuka fese ejja kukyuka ate tuli serious tabula nange saagala kutabula naye tugamba nti singa wanaabawo ekitatambudde bulungi tujja kukyadressinga mu ngeri gyekisaanidde okwadressingibwa ate tujja kuteeka ekooti endala tujja kuwakana tujja kiwakanya nga bano bategesa kalu mu mbeera eya nkuddiddemu butali mazima na bwenkanya tusaba electoral commission egezeeko kwekusasaizinga obwenkanya nekibaita diligence n'obukugu obwegendereza okulaba nga akalulu kano at least omuntu alaba naye kataba kabeere fair and baga free and fair yes fair naye outright heavy hands ezire outright omukyala byadanda mwakozeseza lyanyi naffe tujja kuwakanya kati njala tugendeko bannaye tugendeko ku nsonga y'aba buloga oboogeddeko nalabako President Museveni nga sisinkanya yabaki babuloga mwe muli ne mukwano gwo Kasuku ndowooza yabakulemberamu okugenda mu State House oluvannyuma ndowooza ne bafunayoko ne kaddiiro akakola kampeyini eno naye abantu babali bubi bagamba nti balide mu bannayuganda olukwe balide mu muntu wa bulijjo olukwe ekaddiiro sikimanyi wekali awo balina omuntu waabwe balikodinga enakaseera awo nga babasasula nga bakolaki ate kati byaweerere babasasula akawunti zaabwe bazitumingirako waako kuva kumakya mpaka kumakya. Are you sure? You have proof nga bakola ati nga ni who streams je timu je erinne nnyo nga ba streamingira ku ki ko account ezenjawulo nga bakwata account ya blogger bagikwata n'ogiteeka eri mu system yaabwe kati gwe ne woba nawo sigaza control wano nga nabo bali balina control kati gwe ne wobera nga oba weebase bo baba streaming anti baleta abantu abenjawulo bakiyita protecting the gains baleta abantu abenjawulo ne boogera ku nsonga ezenjawulo President Museveni zaakoze lwaki President Museveni alina okulondebwa lwaki government erina okubeerawo kati tutandikire ku kino ekyomu State House ekya Kasuku banamawulire nga baba ba YouTube baba ba blog baba n'ensobi yonna okugenda nga mu State House okugenda ne President taba n'ensobi wanga iri profession ye ali mu line ye kati nga bw'onkyaziza wano so okukyaza kya honorable kyagula nnyo so you get the point naye abantu ba bulijjo bano lwaki balina entitlement eri nti otuliddemu olukwe nabo right yaabwe okayanira ebitali byabwe kati g'okayanira otya page y'omuntu gy'otaatandikawo ati ffe tugikuzizza ogituusa wano that is another one then switch out vaako ogende ewalala unfollow ogende ewalala you see njagala bannayuganda bakimanye MS kyawukola gwe n'omulala akisobola kituufu nawe utandikewo nawe mutandike tandikawo ekikyo mutandike nze kyova olasobola kuyombesa muntu zawulo TV eziba tezindaga nga tezikukyaza tezinkyaza nga ne bwengenda mu campaign tezindaga ng'olaba kamera yabwe ogirabawaawo naye nga kamera kyenonye kiri eki nsobi kulaba nga abantu tebazze abantu ne batazze neekuleeta weziri ate nga TV nene nga bajja kulaale nga 8 leero ne bajja enkya nga y'amaanyi baleeta mmotoka nekwata balanga abantu bangi ne babitereka ne batazze naga leero munyagwa naye abadde emasindi ne baleeta abantu balubatwawo naye I'm not complaining bebali naye nange nja siridda wadde mu compound zaabwe bere byogambo jangu tukukyaze tekisoboka nkakasa Common Man's Party egenda kukola TV ne butunetagisa milioni 5 bameka tugenda kukola TV Common Man's Party tugenda kukola TV kyogamba abasajja bano bakunyizizza nnyo mu campaign mu ngeri bwetu nze nkubuulira baadi tebankyaza tamini nga tebandaga tebakulaga motoka ogirabawo baleesa abantu 3 ne bakwata
naye bw'ofuna abantu nga badduka bw'otafuna agamba naye leero abadde masini gobeera mu lisooka gobeera kugulira erisooka balowoozesa abantu nti tolina wadde muntu wakugoberera exactly ate n'omuntu alowooze nti munyago akola bwawummula tolaba luli baamuleeta amala wiiki 2 nga tebamuzizza ebyo byonna tubimanyi naye ffe tukimanye Kenya buli kibiina kya byabufuzi okutandika olina okuba ne TV Kenya olina okuba ne TV nga yo gy'olina control yes so bino tujja bisalira eddagala ebisinga so abayomba simanya lwaki kasuku wakaze mu State House nze sisobola kuyombesa munnamawulire ng'akola omulimu gw'amawulire I'm not that character. Nze manyi nti osobola ogende wa Museveni n'omukyaza noza akazindale wange nange nenjogera you get the point so sinza kuyombesa mwese oleeta otya Museveni that's one mwemwesi media nkola ngani as long as ompadde opportunity nange nti ono yayogedde kino naawe jangu oyogere kino that's all so abantu bayombera bwereera abantu balina embeera eri nti oliddemu abantu olukwe bati ate munnamawulire wayaba wa kibiina ki ebyo tuleke kudda mu lamentations ebyo byonna tugenda bisalira eddagala abacommon man nkugambye ffe tugenda tutandika TV ey'oluzungu n'oluganda neebeeremu ndowooza mukoleemu tojja kutuwa biragiro ate onanse kutuwa biragiro ate nesobola okujjanga expert kuba nyinza okuba nga ndi expert mu byamawulire ne mu TV ng'ezo kozi wagasoma nagasoma ndi mutendeke kubanga operational costs eza TV 2 wagasoma nagasoma ku level ki nagasoma ku level ya waggulu badde manyi nti bakujja mu lufula agajja mukole ku radio soko weereze ku nsonga z'abakinjaaji manyi bwe batyo babaleeta gwe jangu oli mukugu oli muwagizi wa Sero jangu weereze ebyemizannyo olugira tugenda ogira nti ante munnamawulire omugundiivu naye abaana abo ababeera naddala mu bibanda mu beeti bamanyi ebyemizannyo okusinga ba TV ne radio abasinga ababimanyi naye okubiweereza wali okubiweereza naye professionalism waliwo principles olina okugoberera sewo mu journalism kati mu bufunze ezimu ku challenges z'ofunye mu kalulu kano mawulire n'amawulire gabaddemu and I will sort it out I'll fix it Common Man's Party will fix that naye nambasaba campaign zaffe eziriddako zonna gwe munnamawulire okuyita tujja kuyamba buyambi tujja kuba tetukwetaagana nnyo we won't fix that kati TV eyonoonetya ssente nejja kulaali netalaga nkugambye nga mmotoka ebeera awo etukula abayajozeza ne kamera empanvu zino wepetala kasita abantu bawera lwe bakuleese waba tewali bantu oba bawaliriziddwa nnyo okuleeta nga waliwo abantu balaga gwayogera wekka tebalaga eno audience ab'egindi abagambye naye nga ab'egindi abagambye tebalina gwe balaga gw'oyogera naye obanga ayogera wekka basajja bakoze bubi nnyo nga badde batambula ng'osanga omuntu atambula anoonya nsobi singa munyaga bamutukubira amayinja awo ne tuleeta nti bamukubidde ne wabawo akatamivu ne kagamba tuviire lwakuba omukisa gwatukutte ebyo tetwabifunye naye nga byebaali banoonyanga so bannamawulire temuli bannamwe bantu balungi si mwenna nti muli balungi but nze nkubira bannabyabufuzi omulanga ebibiina by'obufuzi time etuuse ebibiina by'obufuzi bifune TV gavumenti ebeso ogikkiriza bannaaye ate onoomanya nti yaffe lero jagenda otegeere nti onootegeera nti yaffe nga tokyayinza gijjako ngeri license terina buli kimu ogenda gikola ki ngetuuse n'emitima gy'abantu ebyo naffe tumanyi ekyokukola mwenga mubikola ffe kyokka ffe tuli basiru nnyo ate ani agambye muleke kututiisatiisa tulina okumalawo effujjo ly'abannamawulire bo bakoze bubi nnyo ekyo ekintu tosobola kikola nojja n'okwata ebintu n'otabiteekayo dare 8 n'olagamu emu ennaku 8 ng'ojja kulaaleza omuntu n'olagamu emu ate gy'olaze n'otalaga wabanga waddewo abantu n'olaga gwe kandidate ng'ayogera yeka mu musana balaga nti talina na cupa y'amazzi gy'asobola kunywa ekyo kiri okay naye nga talina gwe balaga nti oba ayogera ne bano oba bano ne basalako kandidate wano bakwata wokka bannamawulire b'e Uganda Museveni oluusi mutuufu kumwe bannamawulire Museveni ye yagoba TV n'aba n'agamba baayi mumuviire kubanga buli we mujja okukwata ebintu wano mubikwata ne mutabiraga
Chegeza Museveni President Museveni olumu abeera mutuufu ku nsonga za bannamawulire ng'akamu bannamawulire be Uganda mbalozezzaako mbamanyi era tokyaba nnimba majority professionalism zero professionalism kijo beero zero wetokimanyi nti bannamawulire temulina kuba nakyekubiira nebo kirina okubeera kanobeera mu campaign nga candidate omugowa obudde dakiika 10 abalala bo mu wiki mu mwezi wiki 2 omwamu olunaku lumu ndowooza mu nsi ezina demokrasiya emikulu gy'amawulire gitekinga side tewalabe Kenya waneeno citizen nga ina jeri NTV Kenya nga ina tewali problem naffe twakikiriza buli omu atekinga side we don't need them nina tujja kulaga nti we don't need them ani ate totunyigira nnyo asi mwenna gambye waliwo tujja okulaga nti we don't need them wadde muli banene beera you ne TV yo mu kizimbe kyo kwetaaga tujja balaga naffe tetubeetaaga beera yo ne TV yammwe mubeere nayo ekituufu abasajja bakunyizizza kati olinawo katekiniiki nga tugenda mu kalulu kano tunaatera okukuba akalulu ku Lwokuna nalabye tekiniiki ya Kyagulanyi ye nga kuba masimu eri abalonzi tiyenze Bobi Wine nsaba mpa akalulu ennaku z'omwezi bwe ziti ndi wano MS Media kano kaise kani kano Chimbowa akakamera ennafu Chimbowa Media MS Media ne Chimbowa Media bino mu matalinga lwakuba temumanyi kyemuzitowa dwachi Museveni abayi temumanyi kyemuzitowa mungamba nti omuntu oyinza okukwata omukutu ogw'ekibiina kimu kigwisemu byoyagala then kyozitowa oba tokikola ki namwe kyemuzitowa temukimanyi baba wa miliyoni wambu oba emwemu buli lunaku simanyi ebyo simanyi naye oba oyagala nkulage ko olaza okkiriza enti n'abasajja naye kakati bali mu streaming essaawa zino nekya sente mbadde sikimanyi command center eri awo kundaganda eri nakasero mubale but I don't think nti Kasuku azitowa miliyoni emu olunaku Kasuku ye kyano yote yagiwaddeyo Sharon ndowooza Sharon naye yagiwaddeyo Eddie Sendi Kasuku brand yenene tasaba Sendi basoba bikola Sendi yakyaza protecting the game. I think I saw that, but I didn't following bulungi. Kyecho Sendi yakyaza. I don't follow Sendi. Kati bashira price bonna baziwadde za TikTok. But Kasuku yete yagiwadde yeye. Fana cha Museveni mu screen yenene. Namwe kyemulite mukimanyi. Kati okwata otya ng'omwana omuto ayina career gy'oliko gy'ozimba. Bazubeda bonna bagiwadde. N'ogitaginga ku Museveni. Ali mu kwekiziting. Olwe milioni 10. Olwe milioni 10. Namwe kyemwaga. Nene tugenda kisotinga. Mwe mulowooza ffe tujja kusigala tulatula mu buntu bwammwe kubazimba mmalemu tulyemu olukwe yate wamma tetwetaaga we are going to fix this problem of abannamba abawagizi baffe mbategeeza problem y'abannamawulire abalina oludda tugenda gisalira eddagala nembu bagenze kukolawo ssente Common Man's Party ffe tukugamba oba oyagala kutulaba genda ku mukutu weeguti ffe kwe tubeera kati tokkiriziganya nabo bakoleyo ku kasente kuba embeera si yennungi dembe lyabwe negambye oba totegedde kyozitowa nze ne mbanze sandyagadde muntu okwate brand yo yonna nti gwe buli kyofulumya kyonna ng'ekifaananyi kya candidate kyekiri emabega w'ekiti kugira ng'okyaza candidate oyo ekyokukyaza President Museveni kyabadde oke naye ekyogamba nti gwate omukutu oguleseeko protecting the gains yero byebitambula oba omaze kwekuba oba ofulumye kitegeeza zino ssente zisobola okukozesa omuntu ensobi bazubeda bagera olina okumanya kyozitowa naye ekizibu abamu abasinga temwasoma amawulire ekyo ekibasumbuwa kubanga kati toyogera amannya g'abantu wano kwe bali babeera kuba protecting gains sendi yakyaza mba mwasoma amawulire ekyo tekikoleka abula kinene oba otunze brand yo abaana bato muleke nnyo kwagala ssente kisusse olina emyaka emeka nze ndi mu 27 28 banzala 98 nze nayingira ebyobufuzi mu 2000 kitegeeza oyingira ebyobufuzi nze nga bakanza ali emyaka ebiri ng'okyali ewamwe wa Kiboga wa Mityana lwaki ompa Kiboga ndabo bafaanana but kyegezaako okulaga nti ng'okyali Mityana nti naye tubibaddemu ebyobufuzi all this long nga nze mbadde ku opposition okuva mu 2000 tubibaddemu nabugumiikiriza ne offers zizze ne muzigaana bagibuukira
olumuwerumyemu ozimbe brand enseetege nti omusajja oyo yali credible era nabye Frank Antambi yekka yeyaganye tosobola agenda miliyoni olunaku kisente ki ogenda kukola ennaku miliyoni 10 ezo sente zisobola okugula emmotoka enkadde tezisobola zimale nga zisse brand yo yonna be temuli but naffe tugenda kusala amagezi tugenda emikutu tugenda gikole niffe babadde batambula namwe era tulina osigala of course naye nga nso tuwe emirimu nze nkyayinza okuddandira inge ku TV busebo yensalawo lwenande sikyayinza kakati nsaba obubaka bw'obusembayo abantu bagenda mu kalulu nja kusooka mbategeeze nti between now n'akalulu ngenda kulabikira ku MS Media emirundi egisoba mu 6 nenda gezaako buli lunaku nfune nga akadde ne kano wakaisani kano wakata Kimbowa kana bagula byuma musajja wa kano anti achalemedde muzino TV alina TV yayo jalemedde mugamba va ku TV yagana so atabanje emyezi 8 simanya emyezi but no problem wadde simuze nsibera baband nizisobola recordinga n'olabika kituufu Kimbowa I rather promote omwana bwati okusinga okudda ku muntu mukutu ogutayina makulu ng'ogulaba ng'ogulina amakulu naye nga nanyini waako tagwa value tamanyi professionalism tayina ki so nja kulabikira nnyo ku mikutu gino ejja social media okulaba nga twogera nammwe bana emwagire Common Man's Party ekibiina ekyolusaniya kituufu tetambudde district zonna kuzimalayo tutambudde district olwaleero zaakawera 89 zokka tuli kibiina kipya ekyakabeerawo emyezi 3 emabega resources tubadde na ntono ne team zinga ntono but tusaba mutwesige mulonda olusaniya Common Man's Party tulina manifesto yaffe tugenda kolayo more engagement eri live wano n'emikutu gino ejja kuba tubayise mu manifesto yaffe omulundi ogusembayo live kigambo ku kigambo tugikube mu speed mutuuke ku lunaku lw'okulonda mutegedde lwaki muyina kutulonda kituufu na lwaki muyina kulonda tweyanza nnyo tweyanzeege wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba ne president wa Common Man's Party Munyagwa Mubaraka tugenda koma wano olwaliro akugambye agenda kubeera nga ajja ayongera okwogera nammwe bannayuganda ng'ayita wano tujja koma wano olwaleero tujja tutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera